fa in lam takun tarahu newankubadde nga Allah azza wa jalla tomulaba fa innahu yaraka naye Allah azza wa jalla abeera akulaba. Nsaba Allah azza wa jalla era tusse mbaddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga. Olwaleero biidhini rahman nsaba Allah azza wa jalla abeere nga mpa obusobozi tutandike nate ku musomo ogwawukanako n'ensonga gye twayogeddeko olunaku lw'eggulo. Twayogedde eggulo nga ndinamu abalungi baganda bange ne banyinaze nga twogera ku nsonga eyitibwa okusinza Allah azza wa jalla ekyabadde mu tawhid. Naye olwaleero abawalabu bagamba nti buli kifo kiba n'ebigambo byakyo. Kirungi ng'ogenze ewali omulwadde noyogera bya bulwadde, bw'ogenda ku mbaga noyogera bya mbaga. Olwaleero tuli mu kiro eky'e18 omwezi gwa Ramadhan omwaka 1441. Naye ng'ekiro kino kiba kibuzaayo ennaku 2 okuba nti ekitundu ekyokubiri mwezi gwa Ramadhan guno Allah gwatuwadde okugusiiba. Nsaba Allah abeere nga akkiriza ya Rabbi. Allah gwatuwadde okuba nti tugusiiba tugende mu kitundu ekisembayo, ekkumi erisembayo. Okujjukiza nyinza okwawukanako oluusi nekyomanyi nti omukkiriza yandibadde akimanyi nti Ramadhan yonna okuva lwetandika mpaka gyesembera mwezi gwa mikisa, mwezi gwa kusaasira, mwezi gwa tawuba, mwezi gwa Quran, mwezi gwa kukola mirimu gyonna. Naye Allah azza wa jalla nga bwe kiri mu sunna ze buli kye yatonda yajjanga assaawo ekikisinga. Bwe yatonda ebitonde byonna ku nsi karrama bani adam, omwana Adamu Allah azza wa jalla yamuwa ate enkizo n'aba nti alina okulabirira ebitonde ebiri ebisigaddeyo omuli ente n'embuzi. Allah watonda emyezi yajjamu emyezi n'agamba nti gino emyezi minha 4 hurum, mulimu emyezi egy'emizizo era giri 4 mu myezi 12. Allah wateekawo ennaku n'ebeera wiiki najjamu ennaku oba olunaku olugamba nti lwankizo yaumul jumaa, lwe lunaku olwokutaano. N'omwezi gwa Ramadhan Allah azza wa jalla bwe yaguteekawo nti gusiibwa ennaku 3 oba 29, mulimu ate ennaku ez'enkizo kuzina ennaku 30 oba 29. Nnaku ki ezo zetugenda okwogerako olwaleero biidhini rahman al-ashru al-awakhir fi shahri Ramadhana. Ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhan kikyozimanyiiko? Ng'olowooza nti kiki wandibadde olina okutegeera mu kano akaseera? Nsuubira okuba nti bwe tuba twejjukanya abalungi abandaba n'abampuliriza tutera okugamba nti yinginiya omulungi bw'abanga bakola oluguudo addira akapande akagamba nti go slow men at work, genda mpola, abasajja bali mu kukola n'abazaana ba Allah bali mu kukola. Akateekayo ng'ekyabulayo distance, ng'ekyabulayo ebbanga erimala okuba nti wogenda waliwo ebinnya, oyo abeera yinginiya mulungi. Yinginiya gwe tusaba Allah abeere nga amusaasira, yaddira ekinnya we kiri n'akibuuka n'ateeka akapande mu maaso n'agamba nti mugende mpola waliwo ekinnya, ate ng'omaze okigwamu. Ntegeeza ki? Bw'oba oyagala okubeera omusiraamu omutuufu omulungi, ayagala ebyobusiraamu bwo buli kyokola ng'okitegeera bulungi, kano akaseera wandibadde onoonya kumanya kikyomanyi ku nnaku 10 mwezi gwa Ramadhan. Kikyogumanyiiko ogwo mwezi mulamba? Naye zi nnaku 10 ezisembayo ozimanyiiko ki? Zirimu ebintu bingi nnyo omuntu byalina okuba nga bimanyi. Era nsaba Allah bw'obanga obiyize olwaleero obanga obijjukidde olinako kimu ku bibiri: okubanga ojja kuba obiyize nga bipya, oba okubanga obijjukidde alhamdulillah, oba okubanga ompabula mu ebyo byonna banneerabidde biidhini rahman. Omwezi ogwo, omwezi gwa Ramadhan, ennaku 10 ezisembayo za nkizo ku nnaku 2 zetugenda okumalako. Lwaki? Ekisooka istihbab تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر. batugamba bamanyi kyagalibwa nnyo
kirungi nnyo. Omuddu yenna omukkiriza ali mu kusiiba n'atali mu kusiiba olw'embeera ezimu oba endala, yandibadde nga ennaku zino 10 bwe zijja anyiikira nnyo, alafuubana, alwana okulaba nti Allah muwa obusobozi n'awafaka oba n'abeera nti asinkanye ekiro ekiyitibwa Lailatul Qadr. Era mu ibada zazzakola zonna abadde azikola n'amaanyi, naye bw'abeera nga abadde ali mu 9 yandigenze mu 10 oba mu 10 singa ayingira ennaku zino 10. Twagala kutegeeza ki wano? Obadde osoma Quran, obadde osaala, obadde ozukka ekiro, obadde okola ki mu zino ennaku zino 10 zisembayo, tugambe mu lugero olugamba nti omupiira guli mu ngalo zo ate golokipa bamugjeemu, dembe lyokuteba ebbali oba okukwata omupiira n'ogussa mu nkwawa n'ofuluma ekisaawe. Bw'obanga okimanyi nti obadde osiiba nga tomanyi bukulu buli lunaku 10 zisembayo, omupiira guli mu ngalo zo, golokipa taliimu. Golokipa yaani? Shaitan ebamugjamu. Buli kyagala okukola ngaokikola ku lwa Allah kati okikola bulungi, kipa taliiwo. Naye ayinza okujja tayimu ejjako mu maaso awo nti buli wabeera essanyu wabeerawo n'ennaku. Tuli mu kuba tunakuwala, Ramadhan adduka gwako, Ibuliisi ali mu kusanyuka agamba nti naatera okubaddira. Golokipa akomawo akwata emirimu gy'okola, akulemesa okuba nti okola. Naye wano abamanyi batugamba nti ennaku zino 10 ekisinga obulungi era ekirungi ekyayamaanyi ennyo nnyo ye kuba nti omukkiriza alwana n'alafuubana okulaba nti ayongedde ku ebyo byabadde akola. Ekimu ku byo n'okulaba nti ayinza ate okulaba ekiro kya Lailatul Qadr. Mama waffe Aisha radiyallahu anha atunyumiza mu hadithi emu n'agamba nti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaal, yagamba taharru Lailatul Qadr fi lwitr min al-ashr al-awakhir min Ramadana. Mulwane nnyo okulaba nti mulafuubana mutuuke oba mulabe ku kiro ekiyitibwa Lailatul Qadr. Ekiro kya Lailatul Qadr mu nnaku 10 oba mu nnaku eza witiri. Witiri kyeki? Ensusuuba. Ebeeremu 3, 5, 7, 9. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akugamba nti mulwane nnyo okulaba nti ekiro ekyo mufuna ku mpeera zaakyo, mufuna ku bulungi bwakyo. Bwe tugenda mu maaso balabubazi nnaku, saba Allah tutuuseeyo kuba nnaku nnyingi ezo, naye ogenda ziyingiramu. Buli agenda okukola ekintu amala kumanya kyagenda kukola. Obwe busiramu obulungi, tomala kiyingiramu n'obuuza nti kino bakikola batya. Tujja kutegeera mu maaso insha Allahu ta'ala. Kati omubaka n'agamba nti fil ashr al-awakhir min Ramadana, mu nnaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadhan. 10 ezisembayo zezijja zandibeere 10, zandibeere 9, byonna bisoboka kubanga emyezi gy'obusiraamu eitha 30 oba 29. Bwe tugenda mu haditha ey'okubiri ya sahaba ayitibwa Abu Hurayra radiyallahu anhu qaal, yatugamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti Lailatul Qadr, ekiro ekiyitibwa ekya Lailatul Qadr, tugambe nti ekiro ky'emikisa nga bwe tujja okulaba insha Allah. Agamba nti Lailatu as-sabi'a au at-tasi'a wa 20, kyekiro ekya-27 oba ekya-29. Awo tukyali ku eyo hadith. Wa inna al-malaikata, mazima ddala zimalaika, tilka al-laila, mu kiro ekyo, aktharu fil ardi min adadi al-hasi, Allah azissa azza wa jalla mu bungi nga tosobola kuzibala. Allah azissa mu bungi nga tosobola kuzibala. Ogende mu sura eyitibwa Al-Qadr, Allah azza wa jalla yagamba nti tanazzalu
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة ekiro kino Allah sazi malayika mu bungi. Tugenda kulaba ekigambo malayika zino ezikka mu bungi ziba zisse kukola ki? Malayika za Allah azza wa jalla naye zikka ddi? Zikka mu kiro ekiyitibwa ekyemikisa, ekiro ekyemirembe, ekiro ekya Lailatul Qadri. Kansubire nti bwe nakyogera bwe ntyo buli muddu wa Allah mulungi gyali ajja kitegeera. Bakiyita Lailatul Qadr, ekiro kya Lailatul Qadr. Tanazzalu al-malaika, malaika zikka. Hadithi rawahu Ibn Khuzaima kyetulabe wali atugamba nti zikka mu bungi nga tusobola kuzibala mu hadithi y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye malaika zino ezikka olaba Allah bazzemu zi malaika nazo nagambye nti Allah ajja buli kimu akisukkulumya. Nga bwe twogera ku nnaku ensukkulumu nabwe kityo Allah azza wa jalla mu sura eno yennyini nnyini yakulaga nti ne mu zi malaika mulimu omusukkulumu. N'agamba atya? Malaika zikka ne Jibril. Allah, Jibril si malaika. Abakulembeze ba Afrika bazze ne President Museveni yabeera mu Europe. Wabeerawo ensonga lwaki omwogerako nti naye azze. Allah bagamba nti malaika zikka ne Jibrilu nakka, akulaga nti malaika eyo Jibrilu si ya bulijjo. Bw'olaba naye se wabeerawo enkizo, wabeerawo enjawulo. Tanazzalu al-malaika, malaika zikka, warruhu fiha. Warruhu qura'ay rajih, amanyi batugamba nti Allah yategeeza Jibril alayhi salam. Zikka mu kiro ki kyetwogerako ekyo olwaleero. Baddu ba Allah balungi, abazaana ba Allah, nsaba edduwa nti nsaba Allah azza wa jalla atutuuseeyo ate tufune ku mpeera zaakyo. Allahumma amin. Mu kino ekyo kyennyini nnyini tukisoma mu byafa by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. يلي واشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ng'alwana nnyo, anyiikira nnyo. Bwe ngamba okulwana si kuba bikonde, yanyiikiranga nnyo amakulu okusingako. Bw'abadde ajja atambula nga bwe zijja zino ennaku 10 ne zijja, sallallahu alayhi wasallama akyusa mu mbeera ze. Hadith ya mama waffe Aisha radiyallahu anha qalat, yatugamba mama waffe Aisha radiyallahu anha atunyumiza embeera z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu kiro ekiyitibwa ekya Lailatul Qadr, era nga akunyumiza mu nnaku 10 ezibeerawo mu mwezi gwa Ramadhani. N'agamba atya? Kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kana bw'osoma hadithi bw'owulira qaala kirala, bw'owulira qaala kirala. Qaala aba yagamba, kana ziba mbeera. Hadithi egamba etya? Kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yali wa kitiibwa Nabi Muhammad okusaasira ebyengera n'emirembe gibeereko ye. Idha dakhala al-ashr al-awakhir, amakulu bwe zaayingirangawo ennaku 10 zino ezijja mu mwezi gwa Ramadhan, shadda mizarahu. Ekigambo kino abasinga obungi tukyogera mu kinaaya, tukyogera nga tukikwese nti yanywezanga enkutu. Amakulu agali munda muli nti yalekangawo bamama baffe bonna nga tagenda gye bali. Yanywezanga enkutu. Tokirowooza mu bwongo obwo omuddu wa Allah omulungi ti enkutu ze zabeeranga zigwa. La, shadda mizarahu, amakulu yalekangawo i'tazala an-nisa, amakulu yalekangawo bamama baffe bonna bonna nga tabeera gye bali, mu nsonga z'otegedde naawe bw'oba ng'ojja kuntegeera insha Allah. Yabalekangawo mu nnaku zino 10, kibategeeza nti yanywezanga enkutu. Amakulu munda yabalekangawo, naye gwe olwaleero genda ziyingiramu ate osumulule omusipi.
yanywezanga enkutu. Gwe olina kukola kyolwaleero toyambadde enkutu, naawe siba omusipi. Amakulu ziwa ekitiibwa kyazo nga byonna ebiyinza okukulemesa okufuna empeera mu zino ennaku 10, olabira ddala nti obiteeka wabbali, osabe Allah azza wa jalla nti oli ku faino. Innama al a'mal bil khawatim, emirimu bagibalira wali ku endi wagisembera. Wa ahya laylahu, owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muzimu kuzaali ku mbeera ze. Ahya laylahu, ekiro kino ekiyitibwa oba ebiro bino ebiri mu nnaku zino 10 yabeeranga atunula, okwebaka nga kutono. Wa ayqadha ahlahu lis-salah wal-Qur'an, wakitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeeranga azukusa abantu be. Kyemanyi nti bwewulira nti omubaka yabikola nga nawe Allah akuwadde obulamu wandibadde obyegomba. Nsaba Allah azza wa jalla abituwe ffenna. Ennaku 10 zino ezijja ab'ebitiibwa sizakuzanyiramu, sizakulowooza nti obadde gwe owangudde. Fomula esinga okubeera ennungi ku muntu ayagala okusiba entanda ennungi mu mwezi gwa Ramadhan gwonna kasite 10 zino ziyingirawo. Eno fomula gyenkuba wakitiibwa giwulire, kiteeke mu bwongo obwo ti 20 g'obadde osiibye gonna gabadde mafu. Kigenda kuwaaki? Ogenda kulwana okulaba nti 10 ezisigaddeyo ze zirimu omulamwa. Ennaku 10 ezisembayo. Hadithi eyo gyenjogerako eya mama waffe Aisha radhiyallahu anha, hadithi eyo rawahu al-Bukhari wa Muslim. Erimu ebintu bisatu. Ekisooka, newankubadde oyinza okubeera nga oli mufumbo, olw'obukulu bw'ennaku zino 10 osobola okuba nti omubeezi wo omulekawo, n'obeera nti wenyigira mu ibaada n'okendeeza ku tulo. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, bw'obanga olina abantu, olina abaana, olina bwewangala nabo, olina abakozi, okubaza okusaako nabaga nti abaaye tusaale tusome ku Qur'ani mu kiro, mu buli kiro. Njogera nnyo ku kigambo ekiro kubanga ennaku zino 10 twagala nnyo okutajetinga oba okukwata ekiyitibwa ekiro kya Lailatu al-Qadr. Bwe kityo bwe kiri. Naye bwe tuba tukyogerako ng'abasiraamu, tukyogerako ng'abagenda okubeera nti Allah gye kituyingizaamu, nsabe Allah atuuseeyo, kirina obulungi. Kubanga olaba nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wabeerera nga alina byalese ng'ennaku 10 ziyingiddewo. Wateekeddwa okuba nga waliwo ekyenkizo, either kyomanyi oba kyotamanyi. Fadluha, kino ekiro kyetwogerako kirina bulungi ki? Ebimu ku birungi by'ekiro ekyo zandibadde ensonga nga 8. Nsabe Allah azza wa jalla mpa obusobozi nkuweeko nnyo at least kale akatono, kubanga olugero lw'Abaganda lugamba nti akatono kazira mu liiso. Ensonga 8 bwe nkuwako 4 nga nkuwa ku bulungi bw'ekiro ekiyitibwa Lailatul Qadr. Nsaba Allah azza wa jalla abeerenga alina kyagenda okwongera mu mutima muli, osigale nti bw'onaatuula wansi mu nnaku 10 ezijja, oba oli musuubuzi kyusa ensuubulayo mu zino ennaku 10, oba oli mwogezi kyusa by'oyogera mu nnaku 10, oba osiiba ng'oli mulunzi kyusa ennundayo mu nnaku 10. Oyagala ki? Oyagala kusiba kigambo Ramadhan kigenze kitya? Kiteekewo nti bw'onaalowooza nti by'okoze mu nnaku 2 bibadde by'amaanyi, ogenda kunafuwala mu nnaku 10. Bw'onaalowooza nti mutuufu byonna kambisazeemu, Allah yasinga okumanya, ogenda kulwana nnyo. Eno ye fomula ginyinza okuwa n'abantu abagamba nti babala ku ssente bagagga. Buli mugagga lwabala ku ssente n'amanya zaalinawo, olwo olunaku tanyiiga, tafaayo. Naye lwatamaze n'alowooza nti ziweddewo, olwabeera w'amaanyi nnyo mukola. Naawe kyoba okola. Ebimu ku birungi by'ekiro ekyo, annaha salaamun, ekiro ekyo salaamun. Omusiraamu bw'owulira ekigambo salaamu kimanyi nti amakulu gajja mangu, kubanga ekigambo ekiyitingana wakati w'abasiraamu kigamba nti assalaamu alaikum.
wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wano kino ekiro Allah agamba nti ekiro kino kya mirembe, liqawlihi subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Ekiro kya mirembe. Abavunuzi bagenda okuvunula ekigambo salaamun, bagamba nti salaamun min asharri kulli wala yakunu illa salaama. Ekiro ekyo tekibeeramu kabi n'akamu, kya mirembe, tekirimu mbeera zonna zonna muntu zaafunamu buzibu. Kiro ki? Ekiro kya Laylatul Qadr. Waqiila, amanya bali batugamba nti salaamun, emirembe, taslimul malaikati ala almu'minin. Malaika zigenda kubeera nga zitolera salaamu abakkiriza. Olwaleero bwofuna salaamu okuva eri omunene, otambula oga nti omusajja oli omunene yantoledde salaamu, naye nga te salaamu eringa eya bulijjo. Kati watasinga okisa mu bwongo obwo nti ani agenda okukuwa salaamu? Lwakuba nti abasiraamu olumu situfumiitiriza. Mu kiro ekyo ani agenda okukuwa salaamu? Mu tafsiri z'abamanyi, taslimu lmalaikati ala almuminin, malaika zigenda kujja mu bungi bwazo nga zitolera salaamu abakkiriza nti assalaamu alaikum. Ekyo kitegeeza nti salaamun hiya hatta matla'i al-fajr. Salaamu egenda kuva eri malaika, teva eri shaitaani. Mu tafsiri eyokusatu, waqiila la yastati'u ash-shaytaan fiha suu. Mu ekyo ekiro, mu mirembe gye kirina, mu bulungi bwakyo, shaitaani tasobola kukoleramu kintu kyonna kikosa muntu. Kiro ki? Laylatul Qadr. Ekiro ekyo mu bulungi bwakyo, ebirungi byakyo, annaha salaamun, kiro kya mirembe. Eyo namba emu. Ekyokubiri, annaha laylatun mubaraka, kiro kya mikisa. Qala subhanahu wa ta'ala fi surati ad-Dukhan, mu aya eyokusatu, Allah azza wa jalla atugamba mu Qur'an eyekitiibwa, esura gye bayita Dukhan, aya eyokusatu, Allah azza wa jalla yagamba nti inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna anzalnahu fi laylati mubaraka. Atugamba Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yani Laylatul Qadr, aya etegeeza nti ekiro kya mikisa, ekiro kya mikisa. Anzalnahu, twakisa, fi laylati, mu kiro, mubaraka, ekyemikisa. Ebyo birungi. Mu buwangazi bwo olina ekiro kyomanyi nga kiro kya mikisa, nga kimanyikiddwa nti kino ekiro kya mikisa. Ekiro ekyo kiri mu nnaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadhan. Kiro kyaki? Ebirungi byakyo kya mikisa. Nsaba Allah abeere nga atuwa emikisa gyakyo ya Rabbi, kubanga omuddu oyinza okubeera nga Allah akikutuusizaako naye ng'obadde toli mu mbeera z'osaanidde, teweeteeseteese. Abasiraamu tulina okweteekateeka ku nsonga zitwagala. Omuntu alina kyayagala alafuubana, alwana. Nja kuwa ensonga lwaki ekiro ekyo tekyamanyikuwa. Gwolowooza nti wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali talina busobozi bukitegeerera ddala, n'abeera nga tutegeeza nti mukirinde ku lunaku bweruti. Tujja kutegeera insha Allahu taala ensonga lwaki. Obulungi obwokubiri, tugambye nti annaha laylatun mubaraka, kiro kya mikisa. Oba nkugattiremu olabe ekiro kino bwe kiyimiridde. Ennaku 10 za nkizo, mulimu ekiro kya mirembe, ekiro kyekimu kya mikisa. Allah yakugambye dda nti kikiramu Jibuliru. Jibuliru wa nkizo. Gattagattamu olabe kikyoyagala mu bulamu bw'ensi, singa Allah akumiisinze ennaku zino 10. Onaba okyayagala ki? Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, mu birungi by'ekiro kino ekiri mu nnaku zino 10 ezisembayo, fiiha tuqaddaru maqadiru sana. Tuqaddar maqadiru sana, kyekiro Allah azza wa jalla
mwakolera programs zonna ezigenda okutambula omwaka omulamba. Muganda wange ow'ekitiibwa omulungi, gweoyagala programs zitambule zitya? Oyagala Allah awandiika atya? Singa ona emisinga ennaku zino 10 oba ekiro n'okimisinga, osuubira nti bagenda kuwandiika nti bigenda kubeera bitya? Bakuwandiike mbanaabona kinaakusanyula? Bakuwandiike mbabadde abagagga bavuwale kinaakusanyula? So nga wandibadde weekwata zino ennaku 10 n'obeera ng'okola ekigenda okuddako mu maaso, insha Allahu taala kyetujja okwogerako. Kati ekiro kino Allah mwakola programu nti gundi ajja kubeera bwati ne bwati, ono ajja kufuna bwati, ono ajja kuvaawo, ono ajja kuyingirawo. Byonna Allah nabiteeka ku programu n'abizzamu n'abikola buto. Mu kiro ki Lailatul Qadr, aya egamba etya? Aya eyokuna mu Suratu Dukhan, Allah azza wa jalla yagamba nti fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha mwekyo ekiro yufraqu, Allah azza wa jalla wateekateekera entuko z'abantu. Gundi ajja kubeera bwati, kijja kubeera bwe kiti. Gwe olwaleero kiyinza okugendako nga n'obuwangazi bwe bugenze, tomanyi bigenda kuddako. Sinze masikini oba gwandaba nti omanye bigenda okuddako ng'omaze okumalako omwezi gwa Ramadhan, naye Allah azza wa jalla programu zonna agenda kuddamu aziteeketeeke buto mu kiro ekyo ekya Lailatul Qadr. Kino aya Allah kyagamba nti fiha mwekyo ekiro yufraqu kullu amrin hakim. Ensonga zonna Allah azza wa jalla azawula n'aziteekateeka. Ayi Allah azza wa jalla tukusaba ffe abanafu beera ng'oteekateeka ensonga zaffe mbantu abagenda okwesiima. Allah shahada zetulina tusaba obeere ng'ozinyweza bunyweza mu ekyo ekiro. Olaba oyinza okubeera ng'obadde mukkiriza, obadde wa imaani, obadde musaaze, qadari ya Allah najja n'aba nga ateeseteese, ogenda okunnyuka ng'oli mu bantu abatalina kusaalirwa mu ssala ng'ofudde. Saba nnyo Allah muzina ennaku 10 ne mu ekyo ekiro by'oyagala byonna okuba nti abikutuusaako namba 1 musaba akunyweze, owangale ku ddiini y'Obusiraamu, obeere omusiraamu omutuufu, obeere omusiraamu wannamaddala, owangale ku kigambo la ilaha illa Allah kungulu ne munda. Lwaki? Singa Allah akuwa obusobozi n'okituukako, programu zigenda kukola ki? Zigenda kuba nga zikyukakyuka. Allah ziteeketeeke bulungi mu nkola mpya. Kati gwe wanagadde zibeere zitya? Obulungi obwokuna fiha mwekyo ekiro kyennyini anzala Allahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim. Kyekiro Allah azza wa jalla kyeyasizaamu Qur'an ey'ekitiibwa. Njagala nziremu nkugattira ensonga zino wammanga. Ekiro Qur'an ey'ekitiibwa mweyakira, ate nga ne Qur'an yennyini mikisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب اشتبهتك في القرآن أنزلناه إليك twakisa gy'oli gwe w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'akisa atya mubarakun. Qur'an ya mikisa, eka mu kiro eky'emikisa ku malayika ow'enkizo, ng'abaddu ba Allah balina kunoonya ki mu kino ekiro? Mu bino ebiro nabo balina kunoonya mikisa, kuba Qur'an buli wegenda nawe wabeera wankizo. Kano nkaddamu kakuwonako nga note oba NK na kano kakulu mu lulimi lwange lwenkozesa masikini. Bwe kibanga Qur'an Allah agissa mu kiro ekyo ne malayika yange ekka n'ekiro nga kya mikisa, kitegeeza nti buli Qur'an weegenda wakyuka, tewasigala nga bw'obadde. Nawe yagala okukyusa ebintu byo, kukyusa buwangazi bwo, kukyusa mbeera zo, naawe weeyingizemu Qur'an ejja kukyusa. Qur'an bwe yakira ku w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, y'oyo nabbi asinga bannabbi bonna. Qur'an bwe yakira mwezi gwa Ramadhan
gwafuuka omwezi okusinga emyezi gyonna. Qur'ani bwe yakkira mu kiro ekya Ramadhan, ekiro ekyo ekirungi ekyemikisa, Allah azza wa jalla yagamba nti ekiro kino kisinga ebiro 100. Jibuliru bweba nti yakka ne Qur'ani negiyitako neba nti yegireese, ne Jibuliru n'afuuka ow'enkizo. Allah agamba nti tanazzalu lmalaika warruuhu, n'amufuula ow'enkizo kubanga akka ne Qur'ani. Ebirungi ebikirimu bingi badde ba Allah balungi. Essula eyo Allah azza wa jalla gyatunyumiza naga nti inna anzalnahu fi lailati lqadr wama adraka ma lailatu lqadr. Twassa Qur'ani ey'ekitiibwa mu kiro ekiyitibwa lailatu lqadr. Allah nakubuuza nti wama adraka, ne bwotantegedde biki byonna bikikwatako kale. Allah okubuuza nti wama adraka litafkhim wa ta'zim. Allah yagala kulaga obunene bwakyo n'obukulu bwakyo. Lwaki? Oddemu weefumiitirize. Wakasiba ebisibo bimeka ebyo gwasinga obimanya, naye wakamala ennaku zino esembayo 10 ng'oli munyiikivu nnyo okulaba nti Allah kikutuusaako ebisibo bimeka. Abasinga obungi tujjamu amanda mu nnaku 10 ezisembayo, naye otadde tukola tutya? Twandyongeddemu maanyi ne tulafuwana okulaba nti Allah atuwa obusobozi okutuuka ku kiro ekisinga ebiro 100. Inna anzalnahu fi lailati lqadr wama adraka ma lailatu lqadr. Allah agamba nti lailatu lqadr khairu min alfi shahr, ekiro kisinga emyezi 100. Essanyu oyagala kufuna lyawa? Kikyoyagala singa onaamisinga. Kati omuddu alina kubanga tase kubuuza nekyo ekiro ekyo mu butuufu ddala kyekiriwa, asobole okuba nti akirinda. Ngenda kujjawo insha Allahu taala nga njogera ku nsonga egamba bweti, bw'obanga otegedde ekiro ekyo n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bakulaze nti yanyiikiranga nnyo mu nnaku 10 ezisembayo, wandibadde weebuuza mirimo ki emikulu? Mirimo ki emikulu gye wandibadde olwana nagyo oba okulwana mu Kampala bakuyita okutoba, gye wandibadde otoba nagyo, gye wandibadde onyiikira mu gyo okulaba nti Allah azza wa jalla bw'obanga ogikoze agenda kubeera nga akufuula omuntu naawe ow'enkizo, kubanga obadde mu nnaku ez'enkizo. Emirimu mingi, ogumu ku gyo nze ngamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mugimu ku mirimu egyandibadde egy'enkizo nga almustahabba egyagalibwa omuntu ogikola mu nnaku 10 ezisembayo, gwandibadde omulimu Allah azza wa jalla gwe yeegadde mu guno omwaka n'abeera nti agutuggyeko, al i'tikaf. Naye Allah wa buyinza bwe tugoberera entegeera z'abamanyi n'entegeera ya buli muntu bw'ategeera ekigambo i'tikaafu, sisuubira kuba nti nsobola okyogerako ebigambo ebiwanvu mu Ramadhan eno yennyini nnyini, kubanga bw'obanga oli mbagamba nti ogenda Makka muggale, bw'obanga oli mbagamba nti ozikolera Uganda, mizikiti gya Uganda nagyo miggale. Kati mitikaafu mubanga kutwalirayo ki? Naye nga kyandibadde kirungi nnyo singa obadde toli mu mbeera eno Allah gyatutaddemu, okuba nti omwezi gwa Ramadhan bwe gujja mu nnaku 10 ezisembayo zino obeera nga okola ekiyitibwa al i'tikaf, okunywerera mu kifo ekimu mu masjidi. Nze mu ntegeera yange ennafu maskini ndaba nti guno omwaka yandibanga teriiyo. Bakama bange abayivu abamanyi bajja tuyambako batubuulire okkirizibwa gikola mu kisenge kyo. Naye mu ndaba yange ennafu n'okusinza kwa kentegeera akatini kendaba nti bwe mba nkategeddemu bwe nti si kyankomeredde, naye bwe ntume kyabitegedde nandiba sivunaanwa. Guno omwaka ibaada eyitibwa itikaafu eyo Allah alabika yagisazizaamu mu Uganda, tugambe ne mu nsi yonna nedda wali emizikiti egyaguddewo, naye e Uganda eyinza okuba teriiwo, mbu eyinza okuba tekola ki? Lwaki ngambye nti mbu oyinza okuba wali obwino gwe sinaba kutegeera ng'omuddu akkirizibwa okuba nti agikolera mu kisenge kye.
naye okusinziira ku bigambo bya Allah azza wa jalla ne hadithi za mama waffe Aisha radhiyallahu anha zayogera, aya egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, pati gyerimu ya itikafu egamba nti wala tubashiruhun wa antum aakifuna fil masajid wa antum aakifuna fil masajid, temusembereranga babeezi bammwe, wa antum nga nammwe aakifuna mwakoze itikafu fil masajid mu mizikiti. Nze gwene gwe tategeddemu akatini nti wano aya ziragira itikafu zigamba nti fil masajid mu mizikiti, nga sigenza ogwawa n'ogwawa kwagamba nti gwina kuba Makka Madina mugale bwoba oli Uganda, nawe agamba nti girina kuba gina gye Uganda oba kangambe nti oba Kibuli oba Ode Kampala oba Nakasero oba William oba nagyo Migale. Kakitegeeza nti itikafu gwandibadde mulimu mulungi mu nnaku zino 10, naye eyo ibada Allah bwatu bwe yagadde, so Allah abeere nga atuwa empeera zaayo ku nniya zaffe ennungi. Kuna aya yange egyenna masikini n'ebigambo bya mama ffe Aisha radhiyallahu anha, wa fiihi mama waffe ono Aisha mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba nti wala i'tikafu illa fi masjidi jamaa, tewali kukola itikafu kunywerera mu kifo illa okujjako fi masjidi mu muzikiti mu mizikiti jamaa. Mwebale kuzimba mwine, singa tubadde abali eyo gye muli abatulaba nga muli bweru wa Uganda, bwobanga osobola okuba nti masjidi nzigule weziri, alhamdulillah, itikafu eyo nnungi nnyo, n'oteekamu enniya n'ogenda. Omulimu ogwokubiri mu nnaku zino 10 ezibeerawo mwezi gwa Ramadhan ogusembayo, qiyamuha imanan wa ihtisaban, omuntu okulinda ekiro kino ekya Laylatul Qadri ng'akirinze imanan tasdiqan biwa'di llahi subhanahu wa ta'ala bithawabi alayhi, alina okuba nga agenda kuyimirira okuba nti akirinda ng'akola ibada z'ali mu kukola, ali mu kusaala, ali mu kusoma Qur'an, ali mu istighfar, ali mu kukola tauba, ng'abikoze byonna byonna ayimiridde oba abireeta imanan, ng'abikola akimanyi nti Allah yasuubiza abakikoze ajja bbawa empeera. Takikola nga tasuubira kuba nti Allah ajja kumuwa empeera. Wa ihtisaban, era ng'akimanyi nti talaban lil ajri, era nga ayagala kufuna empeera za Allah azza wa jalla, la qasd akhar, tasuubira mugamba nti kangende nkola itikafu oba kangende nsome Qur'ani kanyimirire nnyo ekiro, kuba kati okuyimirira ekiro ekyo kisoboka, alhamdulillah, mu nnyumba yo oyimirira, buli woli obeera nti oyimirira kisoboka, naye ogenda kikola lwaki? Iman, kkiriza nti Allah yasuubiza abakikoze nti abawa empeera. Ekyokubiri ihtisaban, kimanye nti ogenze kikola lwa muntu mulala, ogenze kuyimirira kiro lwa Allahu azza wa jalla. Oyinza okugenda kukola ekintu ekirala qariya, omuntu bw'abeera ng'ayimiridde mwezi gwa Ramadhan mu nnaku 10 ezisembayo, n'abeera ng'ayimiridde okuba nti ayagala Allah amusinkanye ekiro ekiyitibwa Laylatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah azza wa jalla amusonyiwa amazambi gonna gonna ge yakola. Nsaba Allah azza wa jalla abeere nga atusonyiwa amazambi. Edduwa tukisoma nnyo nnyo aga nti Allahumma, ay Allah omulezi waffe oba omulezi wange, ighfir lana, Allah abeere nga otusonyiwa ma qaddamna wama akharna wama asrarna wama a'lanna, Allah tusonyiwa amazambi gaffe. Kati wano Allah agamba nti, owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu bw'ayimirira mu kiro kya Laylatul Qadri ng'akkiriza nti Allah ajja muwa empeera, era ng'ayagala kufunamu empeera za Allah si kabandabe, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah amusonyiwa amazambi gonna. Oba ani atalina mazambi? Abatukuvu saba Allah tukuze ffenna, naye bw'ogamba nti tolina, era oyinza okuba nga ova mu levo y'obuntu, naye buli mwana Adamu yenna yenna khata,
asobya oyinza okusobya Allah ng'otegedde oba nga tutegedde, naye wano ekirungi ekiri wano mu kino ekiro mu mirimu emirungi lwana okulaba nti oyagala oyimirire okola ibada z'ogenda okukola, onyiikire. Nagambye nti omupiira gwagulina goolo weeri nkalu, eitha okuteeba oba okukuba ebbali oba okukwata omupiira gwo n'ogussa mu nkwawa n'ofuluma ekisaawe, byonna gwabirina. Kati Allah abikuwadde, oli waddembe okwebaka n'okulya ennyo n'okubeera ku TV, Ramadhan neggwako olwozinza omupiira mu nkwawa n'ofuluma ekisaawe n'ogamba nti biwedde, naye nga goolo ebaddewo nga nkalu. Oba mwali mulabye okwoyo namuwa omupiira mu penalty n'aguteeka mu kusaati n'afuluma. Kati wanti bakuwadde ennaku 10 zijja mu maaso insha Allahu taala. Saba Allah tuseeyo, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Ebyo Allah azza wa jalla ye nannyini byatabisobola okutuusaayo ate n'akusonyiwa. Ate watutuusaayo mu ekyo ekiro Allah azza wa jalla abeere nga atusonyiwa. Ogw'omulimu gwakubiri. Ogwokusatu, al-ikthaaru min ad-du'a wal istighfar. Ennaku zino 10 muduwa Allah omulungi, nkimanyi nti obadde osaba, obadde okola istighfar, obadde okola buli kimu ekirungi, naye kati beerezaamu. Oluusi Allah azza wa jalla akoowola baddu be nga bali mu kukola mulimu ogwe nnyini n'abagaa nti mukolere ddala. Nange kyenkusaba olwaleero, Allah azza wa jalla yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu aminu, abange mwabakkiriza mukkirize. Nange ndaja n'olwali masikini okugamba nti muddu Allah badde akola emirimu, ng'okola emirimu emirungi osaba, okola istighfar. Ennaku zino ezijja, ennaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadhan, beerezaamu. Tojjaako kigere, tojjaako kigere, okole ki? Al istighfar. Saba Allah okuba nti akusonyiwa. Oba addua okuba nti osaba Allahu azza wa jalla gw'omanyi by'oyagala, gw'omanyi bye weetaaga, gw'amanyi buli kimu ky'owulira nti oyagala Allah kikuteere mu order gy'okyagalamu. Kati bwe mbabuuliza kibuuzo kufa bali wano, kyetusinga okusaba Allah nga amaze otuwa obusiraamu bwaffe. Program tugamba nti Allah bw'otuwa obulamu olwaleero twagala ki? Ffe tusaba kintu kimu nti Allah tusaba studio. Kyetusaba olwaleero abasiraamu nga ffe bali system egamba nti kati twagala kuweereza busiraamu, oyagala ki? Naye abasigaddeyo situmanyi bimwagala. Waliwo ayagala abaana, wali ayagala capital, wali ayagala omukyala, wali ayagala ogendako korona gyasibuka. Naye ali awo alinze agamba nti Mungu nkusaba singa mbeera bweti ngendeko korona gye yabadde atandikira. Naye eddembe lyalina lyayagala, naye buli omu kyayagala al-ikthaaru min ad-du'a, yitiriza okusaba mu nnaku 10 ezijja. Tegeeza Allah by'oyagala mu lulimi lw'otegeera. Bw'obanga omanyi oluwalabu alhamdulillah, bw'obanga tolumanyi alhamdulillah, yogera. Bw'ebanga enkuyege esaba Allah n'agyanukula, ate gwani lwana okufuna ky'oyagala ng'ensanafu bw'erwana okufuna kyeyagala, nawe ojja kufuna ensanafu bizaafuna. Ennaku zino 10 ezisembayo nnaku za kusaba. Obadde osaba naye beerezaamu, yitiriza. Twabeeranga tudduka edda twetolola ebisaawe, n'olaba munno nga kutta akati n'omugaa dduka, ate nga badde adduka. Oba otegeeza ki? Timunayeyongeramu amaanyi. Ennaku zino 10 ezijja okutta akati nkulaba odduka naye yongeramu amaanyi. Lwaki? Ramadhan ayyaman ma'duda, nnaku mbale bubazi zigenda. Mama waffe Aisha radiyallahu anha atugamba nti qalat linabii sallallahu alaihi wasallam, yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mu kino ekiro, agala mubuuza ku bikwatagana n'ekiro kya Lailatul Qadr, amugamba nti araaita, abuuza imama Aisha radiyallahu anha, abuuzani? Abuuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, agamba nti araaita in wafaqatu Lailatul Qadri ma aqulu fiha, ya Rasulallah, olaba otya singa Allah mpa obusobozi n'embeera nti ekiro ekyo nkituuseemu, ekiro kyaki? Eky'emikisa,
ekyaki ekyemirembe, ekiro ky'abantu okuyitiriza okusaba, ekiro kya baraka. Baraka tuzigabira abantu naye ataginoonye mu kiro ekyo. Mu nnaku ezo buli omu barakallahu barakallahu, baraka tuzigabe, naye tumanye nti waliwo ate ensibuko yaayo. Eriwo ddi mu nnaku 10 mu kiro kya Laylatul Qadr. Amugamba nti njogera ebigambo ki? Qal, amuddamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti quli, yogeranga ebigambo bino: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Eno ye password, bye bigambo by'edduwa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yawa maama waffe Aisha singa abeeranga atuuse mu kiro kya Laylatul Qadr. Ayogera ebigambo ki? Allahumma, ay Allah omulezi wange, innaka afuwun, Allah gwe musonyi, tuhibbul afwa, Allah oyagala nnyo okuba nti osonyiwa abaddu bo. Baddu ba Allah talina kyayagala mu kutubonereza, talina kyafunamu, naye atubonereza kutuyigiriza. Allahumma, ay Allah omulezi wange, innaka afuwun, Allah yegwe musonyi, tuhibbul afwa, oyagala nnyo okuba nti Allah osonyiwa. Ate afuwa oluusi ajja mu Qur'an ng'etegeeza nti Allah oyina b'osonyiwa nga tebakusabye. Fa'fu anni, Allah beera ng'onsonyiwa. Mubadde muli bangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Naye nga matini ya hadithi ey'ebigambo by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali abiwa omuntu omu, n'amugamba nti gambanga nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kiddingana emirundi, oba kimenya oba kitamiiza oba kikaawa, simanyi. Muddu obeerera nga nnaku 10 zituuse, amanyi batugamba nti kino ekigambo kiyamuwa kitegeeza nti yitirizanga nnyo mu nnaku 10 ezisembayo okukyogera. Lwaki? Kubanga ekiro ekyo mutanakira, tujja kukyogerako insha Allah. Ekiro ekyo mutanakira, benaaba nkirabidde alhamdulillah, naye tujja kukyogerako. Kati dua ekiza okusaba Allah wo, nkwongeramu ekirala. Bw'obanga osobodde okwogera ekigambo kino n'okola istighfar by'oyagala n'owulira nti biri ku mutima, naye munnaye ebizito birimu oludi ky'obyogera mu Luwalabu tosobola byogera, nkuwagabuwa mu dua Allah mulungi. Gwe nnaku 10 zino zonna zonna bw'obanga osobodde okyogera nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tumanyi okyatula obubi faafu twibul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. N'okyogera emirundi mingi okuva lw'oyingira ekiro kyabiri mpaka Ramadhan lwenaggwako, kiyitirize nnyo. Istighfar, astaghfirullah 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 alazim wa atubu ilayhi, kiyitirize nnyo. Bwe bigaana ng'olina byeyagala Allah akuwe, nga bwe mutegeezeza nti naffe tulina bye twagala. Saba Allah azza wa jalla buli mwamu malire byayagala, naye nga bwe tulina bye twagala ne bigaana okwatuka, ate gweyitiriza nnyo n'okusalira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga kyali kiro omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aza okusaba sahaba be basabe. Sahaba n'amubuuza n'amugamba nti ya Rasulallah, nze mbadde nkusaalira, naye ekiro kyonna kyonna nkifuule ajalu solataka, mbere nti okusalira obusaalizi kyemba nkola. N'amugamba nti bw'onaakikola ekyo n'oyongerako ojja kuba weesiimye. Amakulu ga hadithi nanga nikusalira emirundi emeka? 25 geze. Bw'onaasukkawo kijja kuba kirungi. Nkusalira 5
bw'onaasukkawo kijja kuba kirungi. Nkusaalira 75 n'amugamba nti bw'onaasukkawo ojja kuba weesiimye. Nkusaalira nga lubeerera 100 ku 100 n'amugamba nti idhan tukfa hammuka wa yughfaru dhanbuka wa fi riwaya wa yuqda daynuka. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba n'amugamba nti bw'onansaliranga ennyo olubeerera mu kiro kyonna kyonna nga tosabye ekigambo na kimu, idhan Allah azza wa jalla agenda kubeera tukfa hammuka, agenda kujjako stress, wa yughfaru dhanbuka, agenda kusonyiwa amazambi. Mu riwaya endala yagamba nti wa yuqda daynuka, Allah agenda kumalira amabanja. Bino bye bitusibye mu kutakula emitwe mu Kampala, stress, mazambi, mabanja. Oyagala kusaba Allah abikugirewo mu zino ennaku ezikubi ezisigaddeyo, itirizanga nnyo. Nze ekigayi maskini ombuuza wakijjawa, nja kubuuza nti okitegedde kyo, kuza tuberenga akuweeyo omutwe omwoyo abirenge, wakijjawa gw'okitegedde nti omuntu atamanyi kusaba bw'asalira omubaka Allah amalira bino ebisatu, Allah amusonyiwa amazambi, n'amuwonya stress, n'amususulira amabanja. Ate nga batugambye nti omuntu abeera mu zino ennaku 10 n'asinkana ekiro kya Laylatul Qadri, Allah abeera nga amusonyiwa amazambi. Kitegeeza nti ibada zitulina okukola nnyingi, tuziyitirize kusalira mubaka, kusoma dduwa. Bw'obanga osobola okusoma edduwa eyo gye twogeddeko omubaka gye yawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekyo kirungi nnyo nnyo nnyo, n'ogikwata n'ogiddiŋŋana, si mulundi gumu, si ebiri. Nakubulidde ekituufu ekiri nti twagenda ogitesitinga, tetamiiza, tekkusa, terumya njala. Waliwo omuntu agamba nti sekaze musoma nnyo obulwadde ng'enjala ennuma, saba Allah abeere nga tutassa amalwadde g'amanyindi. Bw'obusoma ennyo ng'enjala ekuluma nga weeyamulanga okasulira nga weebaka, olaba owonye stress nanti. Omuntu alina ebizibu teyeebaka, naye bw'olaba osoma bw'oti n'ogamba subhanallah subhanallah weebaka, olaba Allah akunyeza stress. Kaakati kiddingane okuva lw'okiyize Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yogeranga nnyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, beeranga nnyo astaghfirullah. Di nze kugambye nti mu ennaku 10 maskini, ennaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadhan, kati obedda twogera ebigambo bino byonna byonna ab'ebitiibwa abalungi, saba Allah abeere nga abansaasirira ya Rabbi. Tubyogera naye tulina okumanya kibeerawo ddi. Ekiro kino kibeerawo ddi. اختلفت آراء العلماء في تحديد وقتها إلى أكثر من 40 قولا. abamanyi mu kunoonya ekiro kino kitwogerako ekyebbeeyi, eky'omuwendo, eky'emikisa kibeerawo ddi, baayawukana. Tugamba nti beekuba, oba oyinza okwogeramu akayinza okusa nti baayawukana, omu naayita wakati. Baayawukana, buli omu yafuna entegeera ye. Mukuba nti buli omu ategedde entegeera ye, ebigambo ebiryawo bingi nnyo nnyo, ebisukka mu 40. Ate nze nakuwa na masikini data ajja kuggwako, tugende ku gye bisembera eri. Walakin arjahuha wa aqwaha ra'yi rajih inda al-ulama, si indi maskin. Ar-ra'yu ar-rajih gyebagamba nti ensonga esembayo okuba nti yensukkulumu, nakyo njagala nkiddemu kati ndi basiraamu. Bwe bagamba nti kino kisukkulumye, tekitegeeza nti kiri kifu. Aga nti abasajja bano baliwo ne bawanvu, naye ofuna abasukkulumyeko. Bantu babeera bampi, babeera bawanvu naye nabakoze ki? Abasukkulumyeko. Ar-ra'yu ar-rajih, ra'yi ensukkulumu. Wa aqwaha, era esinga mu zina 40, esinga amaanyi. Annaha, ekiro ekiyitibwa Laylatul Qadri fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadhana, kibeerawo mu nnaku ez'ensuusuuba, mu nnaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadhan. Kibeerawo ddi? Mu nnaku 10 mwezi ennaku ez'ensuusuuba ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhan. Wallahu a'lam.
kibeerawo dde ekiro ekyo mu nnaku 10 ezisembayo mwezi ennaku ez'ensuusuuba mu mwezi gwa Ramadhan. Bino byenjogera masikini buli kimu kirinako obujulizi bwakyo obutuufu. Wa annaha, era ekiro kino mutanakila, awo ndowooza otuyinza okukwatiramukko oba okwongera okujjukiza abakadde baffe abatuzadde ne batusomesa ne batukuza, tubaga nti munnaaye kyandibadde kirungi bwe tuba nga tuli bakufumba, tufumbe okuva nga 21, 23, 25, 27, 29. Awo ndowooza ate ngera basigambye nti bafu okuba kwa 27, naye akaliwo kagamba nti wa annaha mutanakira, ekiro kino kijja kikyusa ennaku. Kiyinza okubeerawo nga 21 mu Ramadhan eyo negenda, Ramadhan eddako nekibeerawo nga 23, Ramadhan eddako nekibeerawo nga 25, nejja Ramadhan nekibeerawo nga 27, nejja Ramadhan nekibeerawo nga 29. Kisinzira ku Allah bwabeera yagadde. Nikibaga nti wa annaha mutanakila, kijja kitambula. Ekiro kya Laylatul Qadri mutanakila. Bwe bagamba nti omusajja gw'oyagala okuwa kakadde ayita wano ku Mande ne ku Lwokutaano ne ku Lwokubiri, omulinda kuva dde. Singa obeera nga kakadde okaagala kyakulabirako, ayitawo ku Mande ne ku Lwokutaano, kale tugambe nti ne ku Sande. Bw'obanga oyagala ofuna sente za kakadde ako kalamba, omulinda ddi? Eyo ansa kyemmanyi abakola find x mugifunye. Buli yasoma ku find x eyo ansa ogiyina bulungi. Bw'ongamba nti nze nja mulinda ku Lwokutaano, nga zitulaga kitegeeza nti okuva mu kiro kya 21 mpaka lw'agamba nti yiddi yankya, olina kubanga olwana kulaba nti oteeba ekiro kya Laylatul Qadr. Olina kukola kyakyagala. Era gwe nsaba Allah tusebe ffenna buli omu anyweza ennaku 10, ennaku 10 oba ennaku 9 ezisembayo, kyekiro ekyo wekibeereramu. Okwesika omuguwa n'okulwana lwa 27 nedda si lwa 27, oyo kiganya okuvaayo. Naye mbulaka teekawo nti katemba. Gwe manya nti ennaku 10 ezisembayo buli omu alinako ennaku z'ensusuba, alinako obujulizi bwawaako mu hadith ezogera ku nsonga ez'enjawulo. Kati waliwo akayiza okwebuuzibwa, naye mu bulungi bwakyo bwonna bwonna ekiro kya Laylatul Qadri, okuba nti ekiro kino kirina ebirungi bino byonna bitutegedde, kibeera mu nnaku 10 ezisembayo, lwaki sitwakimanya? Nekibeerawo nga kimanyikiddwa nga Yiddi, nekimanyikibwa nga ejjuma. Lwaki? Bw'onaagenda n'owulira bigambo ebiri mu hadithi ya sahaba ayitibwa Ubada bin Samit radiyallahu anhu, atunyumiza ekyafaayo, atugamba nti kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, yafuluma owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, liyukhbirana bi Laylatil Qadri, nga zetunyumiza tutegeeze nti kibeerawo olunaku bwe luti. Fatalaha rajulani min al-muslimin, abasajja babiri ne bajja bayombagana. Talaha tashajara, fatalaha rajulani min almuslimin, abasajja babiri ne bayombagana, abasiraamu babiri ne bayombagana. Faqal, owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti kharajtu, nafulumye, li ukhbirakum, mbabuulire, bi Laylatul Qadri, kibeerawo olunaku bwe luti. Fatalaha fulan wa fulan, gundi ne gundi bayombye, farufiat, neneerabira. Nateeka ekigambo mu bracket, omubaka n'agamba nti wa asa an yakuna khairan lakum, okwerabira kwange okuba nti sikibagambye kyandibanga kyekirungi gye muli. N'abagamba bw'ati faltamisuha, kale mukirinde nga mukinoonye nnyo, fi ttasi' was-sabi'a wal-khamisa, mukinoonye mu nnaku zino ez'ensusuuba 29, 27, 25. وفي بعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر. Omubaka n'agamba nti kale kisobodde bagamba nti kiriwo mu lunaku lwa 23,
sobodde bagana kiro mu 27 naye mukirindenga either mu nnaku 10 ezisembayo ezenjogerako olwaliro masikini, oba nabaga nti mukinoonye mu 25 n'27 n'29 noyigamu ki fadalla alhadithi ala anna almukhasamata kanat sababan linnisyan. Lwaki omubaka yeerabira otubuulira olunaku olwo nti lubeera olunaku bwe luti specifically bwekali nti olunaku luno bwe luti luno lwelubeeramu ekiro ekyo okuyombagana kw'abaana bayombagana okuba nti ayagala kuba nti abudde bagane kuyombagana, yavaawo ngaekiro ekyo takyogedde kubanga yabibuzaabuzibwa n'abaana babadde bayomba. Hadithi eyokubiri ekulaga ensonga eyo ya Abu Hurayra radiyallahu anhu agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaal, yagamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti uritu laylatal qadri thumma ayqadhani ba'du ahli fanasituha. Allah azza wa jalla yandaga ekiro ekyo, amanyi bagamba nti either yakimulaga nga bubeera ngaotunula bwoti, abalala bagamba nti yakimulaga mu kirooto, naye abamuzukusa bwe bamuzukusa agamba nti fanasituha nenkyerabira. Kati kitwagalamu kino wansi mu bulungi bwe kirina mu kuba nti kirungi eri omusiraamu okuba nti Allah musubudde n'akituukako, n'empeerezi kirimu na buli kimu kyonna mal hikma min ikhfaiha. Lwaki situkimanyi bwe kiri? Atugamba Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah agamba nti qala al-ulama, amanyi batugamba nti al-hikmatu fi ikhfaiha, lwaki Allah yabeera nga akweka ekiro ekyo liyahsula al-ijtihad fi iltimasiha, ayagala baddu ba Allah balafuubane banyiikire, kubanga ebintu ebijjira ku kakeeka oba ebijja mu bwangu bibeera byangu era bigenda mangu. Allah ayagala buli muddu mu nnaku 10 atobe alwane, n'agamba nti wa illa singa tekyali ekyo nekibeera nti law uyinati laha, singa Allah tugamba nti kiriwo nga 25 buli omu yasuddeyo gwa naggamba nalinda 25 agamba nti amazambi gawedde okusonyiyibwa, nga bava Makka naga nti ondaba kati nkyali fresh te Mungu anziziza buto kamala okulawuna ku buli loogi weeri. Lwaki? Bamugamba nti bwova Makka obanga olunaku omwana azaliddwa nga muto anagenda e Makka, abalala sigala mutandikira Ntebe. Lwaki nva Makka? Kati lwaki wano kino ekiro ekyebbeeyi ennyo Allah akikweka, ayagala abaddu balwane batobe ennaku zonna 10 babeere nga balwana bulwanyi, bafuba busubi, basaba, bategeeza Allah bebaagala okuba nti muzina ennaku kiyinza okuba nga kikutte. Sagala kukosa kigambo kya Kampala, kyakoze ki? Nti kyakutteyo. Edduwayo nebeera nga mutuufu egenze nesinkana ekiro ekyo, tarawuyayo nebeera nga esinkanya ekiro ekyo, okusaba ku Allah nobeera dhikiri zoli mukola zisinkanya ekiro ekyo. Lwaki Allah kikweka? Liyahsula al ijtihadi, abantu basobole okunyiikira baleme kufuna bintu bya mbwangu bya kunkeeka. Nabwe kityo ekiro ekyo mbufunze bwe kityo bwe kirina okubeera ku muntu yenna asubira okuba nti Allah bamuwa obusobozi. Nsaba Allah abeere nga atutusaayo, naye nyiikira nnyo, toddiriza mwannyinaze muganda wange, mukama wange yena toddiriza mu nnaku 10 zisigaddeyo mu mwezi gwa Ramadhan zijja, obala olw'enkya kwosa nkya olwo ng'oyingira mu bya siriyasi. Baga nti bino bya ddala, jjayo byonna byonna byobadde omanya amaanyi gonna ag'omu buto mu Quran, mu adhkaari, mu dduwa, mu kuyimirira, gonna ogajjeyo. Naye ate tokola ensobi idi neggwa ate n'ogazaayo, sigalirayo, ibada ejja kuba etambudde bulungi. Ebyo biri mu kiro mu nnaku 10. Ekisooka tugambe nti itikaafu tugyogeddeko, alhamdulillah, ne tugamba nti ekiro tukyogeddeko. Kati ekirala ekiri mu nnaku zino 10 ekisembayo, ate nga kitera oluusi okusemberayo ddala, nange nakisembezaayo, bakiyita zakatul fitri. Ngenda gisaako hadithi 2 zokka, nsabe Allah azza wa jalla ayina kyategedde, alhamdulillah. Ate nabitegeera ojja bitegeera munze insha Allah omulundi oguddako, oba mwoli omulala insha Allahu taala, naye nga kyembasobodde kyekyo.
ennaku 10 zino era mwe muli n'ebiseera by'omuntu okuba nti awa zaka eyitibwa zakatul fitiri. Njagalako ekintu kiri kimu era mulwetya lwaki bagiteekawo. Nsabe Allah abeerenga buli mwamu nkumira gyali. Hadith eri mu sahihain عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إن حكم جتو جاويديم زكاة الفطر بيبتي وتمايو جزا نيرامو نيزكيو يتيكوا ku mwana omuto, omuntu omukulu, ku mwavu n'omugagga, yateekwa ku muddu. Kowulira nga ibada eyingiddemu omuddu eba si yakuzanyirwamu. N'ekigambo ekikozesebwa nti faradha kitegeeza nti wajiba. Yateekwa mu hadithi ya Bukhari, yateekwa okuba nti omuntu agiwa. Naye saa zino kyetugamba ba ebibatu bina. Kati ekigenda okujja wano kyesagala kuyingiramu kubanga kibuuzibwa buli mwaka. Nze bukyanga ntandika kwetegeeza kibuuzibwa. Bagiwa mu nkalu, bagiwa mu ssente. Olw'okubulira ekigambo ekyo naawe olondeko kyonaabeera. Bw'onaategeera lwaki olina ogiwa, ojja kumanya engeri gy'onaagiwaamu insha Allahu taala. Olina giwa lwaki? Mal hikmatu min mashru'iyatiha. Lwaki baateekawo zakatul fitiri eri ku mwana omuto, ku muntu omukulu, ku muddu n'omudde? Lwaki tugiwa? Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhum min al-lagwi war-rafath atuwa ensonga lwaki tugiwa. Nti wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yalaalika zaka eyitibwa zakatul fitiri. Omuntu ayina lwaki tugiwa? Kiyamba ffe abasiibi okuba nti tugiwa omuntu abadde omusiibi n'atabadde musiibi. Zakatul fitiri eweebwa omwana omuto okuba nti nno agiwa n'omuntu omukulu. Twanebe twogera mu bintu bingi. Wa ta'amatun masakin. Zakatul fitiri kati mwe muli bagagga okulaga baavu bannange nti munyuka mu mbeera gy'oyagala ate oli atalina n'abekwata ntubawa abatera otuwa fatuwa batubuulire bagiwa oba tebagiwa. Naye nze nkugambye tegeera lwaki ogiwa. Kusanyusa muntu ali mu mbeera mbi, kulaba nti naye afuna essanyu. Ogenda musanyusa otya? Gy'olaba gy'okumukuba nti asanyuka, naawe kyoba okola olabe nti musiraamu nno abeera nti asanyuka. Ab'ebitiibwa, ngezezzaako emu ku 10 okutegeeza ensonga eziyitibwa ennaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadhan. Nga mu ekyo twogedde ku bintu ebisatu. Twogedde ku itikaafu, ne twogera ku kiro ekisinga kuba eky'emirembe, ne twogera ku nnaku ezisembayo. Kesinza kulekayo zakatul fitiri ebeera ddi nga yatteekwa. Bw'onaagenda madhhabu ga Imaamu Shafii akugamba nti okuva enjuba lwegwa mu kiro ekisembayo ku mwezi gwa Ramadhan. Bw'onaagenda madhhabu ga Imaamu Abu Hanifa bakutegeeza yidi ng'oli mu safaari nga omuntu alina giwaayo kabula. Obudde bwaffe olukya ku makya sanyuka oleme kubeera mbaddu ba Allah beyamenya n'agamba nti ab'emitima gyamenyeka. Yahsabuuna kulla sayhatin alayhim. Balowooza nti buli kibi kigenda gye bali. Ab'emitima gyafa. Omusiraamu omukkiriza bw'obanga ojimbizibu buli lukya gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Saba Allah abeerenga atusaasira. Simanyi ensonga eno tugiddamu eyitibwa Thurayya Studio Production House okuba nti tusaba obuyambi babadde Allah azza wa jalla bawadde obusobozi babeere nti batuwa, batuyamba, batuteerayo ku busobozi omulimu ogwo gubeere nga guggwa. Ate nga tuli bagwemu nti insha Allahu taala gujja kuggwa. Kwani
kubadde wa Allah abalungi bali bayagadde okuba nti abayisaako gugwe. Enamba y'essimu 0705 999. Kyonna kyossaako mpozi ngezesa erinnya nti maskini awosoko onyige pesa erya kanso neja kuleta amannya amatuufu. Bw'olaba nti geega kutusaako emisomo saako kyonna Allah kyakuwadde ku namba eyo not 7 not 5 999. Ab'ebitiibwa abalungi tusuubirenga birungi okuva eri Allah azza wa jalla. Ayesuubira ekirungi Allah amuwa kirungi, n'asuubira ekibi Allah amuwa kibi. Tusuubira okuba nti Allah jatuwa omulimu guno tugumale mu ngeri zonna ddi Allah yamanyi. Ayisa mwani ajja kwesa mu baddu ba Allah abalungi nga ggwe ng'oli nga bali abalijja biidhini rahman. Namba ki 0705 999. Mu luzungu ndowooza bagamba nti 0705 111 ebe weddeyo naye. سبح الله أرسل يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها آمين. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا والوالدين آمين. وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. اللهم يا ربنا الله فاجتيوا تكسب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. الله ونوتولي تتفاو abadu Allah bali jona je bali tebavaawo bagoberera basoma okujja kwa buli omuwali Allah avuddewo ng'omusonyiye. La tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala mayitan illa rahimta. Allahumma ighfir ahli alqubur min almu'minina walmu'minat walmuslimina والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل في قبورهم نورا وهدى وفسقا وسرورا وبهجة ومغفرة. اللهم وسع لهم قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعد. tweyanziza nnyo ssebo Sheikh olw'omusomo ogwo gw'otuwadde. Barakallahu fiik. Saba Allah tabaraka wa taala akutukuumire. Amin ya Rabb. Waliwo muddu wa Allah abadde n'ensonga wano abuuza nti zakatul fitiri bw'abanga akyusizza ekifo wawangaalira, tugamba awangaalira England oba US oba wa, ate nga ayina neene waka e Uganda gy'awangaalira, akkirizibwa okucrossinga border zakatul fitiri n'agisindika negasa ab'e Uganda? Akkirizibwa okusindika negasa abawa ab'e Uganda? Esebo bw'abanga Allah yasinga okumanya, bw'abanga waali talabawo bantu beba nti bagiri mbwetaavu, akkirizibwa okisindika tejja luddawa e Uganda. Naye bw'abanga waali alina baalabawo mu kitundu mwali abalina obwetaavu, yandibadde asooka mu bantu b'ekitundu abalina ki obwetaavu obwo, n'abeera nti omusiraamu abalimu ate naye abasanyudde mu mbeera y'olunaku lwa Idi. Allah yasinga okumanya. Naye mu ndaba yange masikini nti bw'abeera nga waali waliyo abalina obwetaavu nga ne Uganda gye bali, naye wano waali wasookerwako namba emu, wawangaalira ekitundu kyalimu okulaba nti alaba nti abantu bonna bamwetoolodde bali bulungi. Wallahu a'lam. Era ono ndowooza ekiki ekifaanaganamuuko baba wangaalira mu nsi za Buwarabu, ali mu nnyumba ya Muwarabu mwakola, abuuza ffe zakatul fitiri tugiwa tutya? Zakatul fitiri ekisooka soke tutegeere nti ezaka eyo agenda okugiwa amala kubanga akakasiza nti ye ayina kyanaalya n'abantu balabirira balina kye banaakola ki kye banaalya, then nasooka agitoola. Kati abuuza tugiwa tutya?
kyenvudde kugamba nga tukyasoma wali gamba nti bw'otegeera ensonga lwaki ogiwa ojja kumanya ogiwa otya. tuli fenna bw'otegeera ensonga lwaki ogikola ki kusanyusa na kubudaabuda bali mu mbeera nki bali mu mbeera mbi. kati asalayo amagezi okulaba nti bali mu mbeera embi bagikola ki bagifuna. bw'alaba nti sijja kwogera ekigambo kiyinza kukusesa ayinza okugamba nti musesezza. bw'alaba nti omuceere gujja kuyita ku mbaliro mumane ne gutuuka waali koka tuli mu korona tuli mu mbeera buli muntu aliddawa tokkirizibwa kugenda wa nayiba kumutwalira ndwadde si bwe kiri. tokkirizibwa kutambula kufuluma kugenda kwegatta abantu baki bangi. sigamba nti kyankomeredde ekyange masikini kubanga nkimanyi nti levo gye nkyaliko ekyali mu yamunasale naye nkakasa bulungi nti bw'otegeera ensonga lwaki ogiwa ogenda kumanya engeri gyogikola ki gyogiwaamu. bw'ona agamba nti ogenda kuwa muceere baganya okugenda wa nayibawo omuceere gugenda ku ssimu tegujja genda akozese amakubo gonna gonna agagituusa kwani kwoyo gwalina ogikola ki okugiwa. bwe gaba gakutambula atambule bwegaba ga sente era akole ki atambule abeere nga atambula oba aziteeke wezituukira oba azissa ku ndogoyi oba azissa ku ssimu zibeere nga zimukola ki zimutuukako kuba tuli mu mbeera etali ya bulijjo tukoleramu ebintu ebitali bya bulijjo. Allah yasinga okumanya. Katusembyeyo omusiraamu ono agamba nti emabegako zakatul fitri tubadde tugiwa bayimaamu ku mizikiti. Emizikiti miggale olw'embeera eno gye tuliko era tusigala zakatul fitri tugiwaayo yadde emizikiti gye tugitwala gikyali miggale. Ekikulu mu kyo kugiwa naani gwolina gikola ki kugiwa okugiwa imaamu kubanga bano batugamba bamanyi nti mukuwazako eno osobola ogiwa omuntu omu gyonafulumya nowa omuntu ki oba osobola okuwa abantu abaki abangi naye ekikulu mu kyo kugikola ki kugiwa. kati imaamu ogenda musanga luddawa obanga olina engeri gyosobola omusinkanamu nga nasobola okumanya gye bali abagenda ogikola ki ogifuna alhamdulillah. oba tosobola musinkana kati awo naawe lwana okulaba nti Allah akuwa tawfiika otegeere owangale mu nsinga omanyi nti abantu abatalina busobozi bulijjo mpangaala manyi nti tebaliiyo naye bali mu kitundu kyenkola ki kyendimu obeere ng'ogibawa naye imaamu oba osobodde omufuna alhamdulillah. naye bwabeera nga akubuze tugamba nti ngeri imaamu gye yambuze sijja gikola ki ekikulu kugikola ki kugiwa so si kugikuŋŋanyiza waani wa imaamu kwekikkiriza nti olina okugiwa. ekyo kimu okugiwa imaamu kituyambako kuba nti yasinga okumanya abantu abali mubuki mubwetaavu naye si nsonga nti etuukisa agiwadde natakoze ki tetulina akabonero oba kakwakulizo shartwe nti bwotagiwa imaamu tekola ki tetuuka akusena kasomako sagala kuleeta kyesasoma ne batakinsomesa bwe makyogera mbeera muntu gaimwerufu seeka olinga ŋŋamba nti bwe mba ndabye omuntu ayinza okuba omwetaavu ku zakatul fitri ku mulirwano oba ku kyalo apimamu zakatul fitri eyo nenjiwa omuntu oyo nemba nga terejja kugamba nti tetuuse kubanga teyise wa imaamu naye nga bweyite wa imaamu tulina ebintu bingi tuyise wa imaamu munaye nga tubiyisaayo okwongera okukuuma ekitibwa kyekitundu ne imaamu omukulembeze atwala era nsonga nnungi nnyo naye nga ebintu tuyitayo nti condition nga bwetera okukola kati mu nsonga z'okuwoowa ndowooza okimanyi bulungi mu nsonga z'okuwoowa tuyite wa imaamu naye nga ate tulina mu byafaayo ng'omuntu asobola okuba nti awooye ku kitundu nga ibamutakola ki tamanyi nama namutegeeza nti nakoze eki nga nawooye nga sahaba weri nomubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namubuuza nti waye ng'olina obuwuufu bwaki bwobugole namugaa nakoze eki ate ng'omulembe gw'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewaliwo imaamu yenna amukola ki amusinga. kitegeeza nti singa imaamu okubeerawo ng'owo wakaali condition yanibadde amugaa nti mudde mwawooye ebiki mwawooye ebifu kale tuyisazako eno kuba imaamu nga kirungi nnyo batusinga okumanya abantu baffe naye si kakwakulizo nti bwe tayita wa imaamu tetuuka. Allah yasinga okumanya byenjogedde si byankomeredde linda okulanga okukola ki Sheikh lockdown eno ne covid-19 saba Allah amutujjirewo Allahumma amin. ayina ekibuzo kyaleese wano ono
ye Sauda Muslima agamba nti ekifo wateeka essente giyite banka mu Buwarabu ebifo ebyo biggale naye waali tasobola ku accessinga ssente ezo. Agamba nti asobola okwewola e Uganda ne bamuweerayo zakatul fitiri eyo lockdown waaba aweddewo mu mawanga waali n'abeera nti asasula essente ezo. ye alina ebimumala, alina ebimumala. okwewola kukkirizibwa, asobola okwewola bw'amaliriza nazzawo ki ebbanja, teyewoze kuba nti talina, yewoze lwaki lwa bwetaavu embeera ekola ki eriwo. ate nakakonyeeko nga nkyayogera babadde kitegerekese bulungi nti omuntu tetuwazako eno nga yidi emaze okukola ki okusaalibwa, okuggyako omuntu alina udhur, alina excuse, kaga mu Luganda bakata batyako, alina embeera nga alina ekisonyiisa ogeza ategedde yidi bagiranze ng'ali mu safaari, ne mu safaari mwali talina bwasobola gikola ki oyakkirizibwa n'ogiwa nga yidi ekoze ki ng'ewedde, olw'okubanga okuba nti yidi netuusa alina waliwo embeera abadde mu safaari tasobola kugikola ki kugiwa, era bakiwandika mu kitabo kiri ku peji kirika peji bulungi, ne mu kitabo mwekiri bakiwandika mu bulungi nnyo, amanyi nga bajja basaako ku mulahadhaati note nti zaka eno osobola ogiwa obadde mu lugendo n'ogiwa oluvannyuma lwa yidi, singa obeera wategedde yidi ng'oli mu luki mu lugendo. Kati omuntu oyo wabanga ekimwewozesa si kuba nti talina, wabula ekimwewozesa mbeera eriwo, temuganya kutusa sente ze wezikola ki wezituuka, yeewole naye abeere mwesimbu, bwamala omuwola naye sente azikole ki azizzeeyo, Allah nga muwadde obusobozi oba nga bagguddewo. Allah yasinga okumanya. Sheikh barakallahu fik, tweyanziza nnyo ssebo olw'okwongera okuttaanya. Ono emubuuza asemberayo ddala naye nga mugambe tabuuza mumanyi, tubeere nga tuwunzika abuuza masikini, obuuza muganda wo Sheikh Erimiya Rashid ssebo. Alhamdulillah. Agamba oyogedde ku Lailatul Qadr, ekiro ekyemikisa. Bamugamba nti ekiro ekyo kiba n'obutaala, kiba n'embeera ey'enjawulo, era baateranga okukirinda nga kirina obubonero obweyolefu nti ddala ddala kyekino ekiro kya Lailatul Qadr. Ekintu ekyo Ssekwaggwe olinayo wali okirabye kituufu? Talesa ebibuuzo biri mu kimu 21 ninawe nali nkirabye kituufu we nali nkirabye nali nteeberezaako nga nze masikini naye nga kiraka kibaddewo lwaddi, naye ekituufu kiri nti ebigambo ebyogerebwa mu kitibwa alamatu Lailatul Qadr, obumu ku bubonero obwa ekiro ekiyitibwa ekyemikisa oba Lailatul Qadr, ebigambo bingi, minha ma huwa sahih, mulimu ebigamba nti bino biki bituufu, mulimu nebyobuki nebyobulimba. Mubimu ku bituufu ebirimu ngenda kuwako ebintu bibiri byokka kubanga biriko hadithi entuufu. Ekimu ku byo la haratu wala barida, ekiro ekyo kibeerawo ng'obudde bubeera buseneekereve nga si bwa bbugumu si bwa bunnyogovu, ate ze embeera zirimu obulamu obulungi, era ze embeera Allah azza wa jalla zeyayisaamu taata waffe Ibrahim alayhi salaamu ng'ali muki mu muliro, naga nti qulna ya naru kuni barda wasalama, kiro kya mirembe naye temuli bbugumu ate muli bunnyogovu. Kati sayini ezo eriko hadithi entuufu mu bubonero bw'ekiro ekyo, obudde embeera tebeera nga ya bulijjo, si bbugumu si buki si bunnyogovu. Sayini eyokubiri eyawandiikibwa mu kitabo mu sayini entuufu egamba nti sabahiyatiha, ku makyanga enjuba evaayo ebeera humara, ebeera myufu, la shi'a laha, tebeera kubaita shabu babita mu Luganda, kinemi okutegeera mu Luganda nange masikini munyiranda wabumwe, naye enjuba ebeera myufu nga teriiko buno bugamba bweza gisiikiriza bugibuzaabuza ku makya. Kino kitegeeza nti omuntu mu nnaku zino 10 ezisembayo asobola okugenda ku makya nga bwatunula ku makya alaba enjuba yakola ki
bwebevaayo eri mu mbeera ki oba ekiro n'alaba embeera y'obudde bwekola ki bwebeeri naye nga bwena kugambye nti alinza akakadde bwagwa okalinza ayitawo mu nnaku 3 zonna 3 zimukola ki bwerwana mu nnaku 10 ezikola ki ezisembayo ye ansi esinga okubeera enywevu ate ku safe side tekusula eno tekusula wa tekusula eri Allah asinga okumanya sayini gye ziri entuufu ne sayini gye ziri enfu wali ozirabyeko nali nteeberezaako wallahu a'lam. Sheikh barakallahu fika jazakumullahu khairan. twala omukisa guno okwebaza mwenna ababadde ku Thurayya Islam Media bonna obampeere salaamu nange assalamu alaikum era nsaba Allah abantu size dua yange bonna abagobezi ba Thurayya bonna sisande kuba nti mpulizibwa wadde okusomebwako naye bwe banga nzize nebaza Allah nabo nembaza okuteekayo obudde okuwulira masikini wa Allah okuba nti alina kyakola ki kyayogera nsaba Allah abeere nga abansaasirira naye mu ndyo zaabwe muvemu basiraamu bannamaddala naffe ffena tufire ku kigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah byonna jazakumullahu khaira tebeerabira kutuyambanga nga tulina obwetaavu. barakallahu fika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our dear viewers on Thurayya Islam Media and other formats of viewership, inshallah, we are here to call upon your support and guidance. We are working hard and working towards achieving a studio. We ask you to kindly support Thurayya Islam Media in terms of achievement of this great step in terms of media propagation. The key goal is to propagate Islam utilizing the best viewership means, utilizing the best machines, utilizing the best resources. So these people of Thurayya Islam Media are trying to set up a studio and they are trying to get to that point. They dearly need your help, they dearly need your contribution so that you can get the best packages in terms of videos, audios and any other formats of Islamic viewership, inshallah, and the best kind of shooting, the best kind of production. They really need all your help and support and guidance. For those of you who are there and might wish to support Islam in one way or another, this is one of the opportunities that you have got in terms of facilitating them with either machines or space, inshallah. You might be having space that can accommodate a studio. You might be having money itself that can basically buy equipment, or you might be having state-of-the-art equipment that you can give in, inshallah. It is a project that looks at propagating Islam and promoting it in the very best viewership, inshallah, online and on point bi'idhnillah in terms of programming and various other channels of viewership, inshallah. Therefore, we kindly ask you that the Thurayya Islam Media channel numbers are 0705 111 999. I repeat once again, 0705 111 999. That number is registered via the names of Thurayya Islam Media. So any contribution definitely adds up on your account. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَفَا إِلَيْكُمْ. Verily, anything that you contribute in terms of Islam and in terms of anything in terms of charity, Allah subhanahu wa ta'ala will deliver it to you. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. You won't meet any kind of cheating or unfairness or injustice in the courts of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you of what you give in and what you preserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munnauganda gw'osaanye okulya guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki, teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna, era nga gwe mugaati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread.